No, yagambye agenda kulwanira eri. Tekiriyo Museveni talwanirangako bweru. Ne bannayuganda mulina yeefu. Surprisingly wakyaliyo omuntu alowooza mbu Kyagulanyi. Kyagulanyi is a businessman. Yakubye security kimoni for 2 months. Which security? 2 months. Ngagamba ne kwese. Tebamanjeni. Atya. Temunoonyangako. Why would the government pick interest mu kunoonya Kyagulanyi? Kanyawulidde abatumbaavu mbu zino roadblocks ziri mu kibuga banoonya Kyagulanyi. Really? Zino roadblocks zibadde banoonya abantu abeefuula ab'amagye. Ovuga civilian car, you are not an army officer, n'oteekako binifomu by'amagye ku mmotoka yo. You get it? Nine eggwanga lirimu abasiru. Muli mutya kasubire muli bulungi obula mugamba ki? Mwebale tukomyewo n'olunaku olwaleero nga bulijjo. Okuba nti tubaweereza. Subscribinga ku channel eno kushabuza updates nga bulijjo. Yatube nga tugenda mu maaso n'ebintu nga bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati Frank Gashumba is one of ye muntu amanyikiddwa mu bantu abakola commentary oba abagezaako okwanalizing ebyobufuzi n'ebintu eby'embeera za bulijjo. So yavaayo ebbanga eritali lyawala ebiseera ebyo nga Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyikiddwa nga Bobi Wine nga yeekweka nga ye agamba nti gavumenti baali bamunoonya okumuggyawo oba okumukwata. Omukulu Frank Gashumba ow'ekitiibwa n'agamba bonna bagezaako okwogera ekyo tebategeera tewaliiwo asobola kunoonya Kyagulanyi, tewaliiwo nsonga yonna esobola munoonyesa. Lwaki tugambye leero nti should we assume nti Robert Kyagulanyi Ssentamu wa Bobi Wine is one now of the greatest leaders naddala abalabira mu maaso is comparable now ku President Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga lwaki yalaba ebijja mu maaso nga Idi Amin Dada akutta obuyinza general, ye teyalinda kumufuga yadde n'akamu n'atemerawo. Bwe yatemerawo bangi abamwogerera ne bagamba oyo talisobola, talikola kino. N'omulembe ne Bobo tebamwogerera, talifuga. But the person gwe bayogerera essaawa zino yatufuza ebbanga eddene n'okusinga bonna abaalinga bamwogerera. So ekyo kimmaking okubeera that he's a genius. Then we come back to Bobi Wine. Nti ye embeera gy'ayitamu yonna esoomoozebwa na biki ne bamwogerako. With the time bize nga ate abantu bennyini abagezaako byogerako nga bali ebigambo byabwe. What does that mean? Okuba nti bye boogera byonna bamaliriza bali ebigambo byabwe. Recently, was it yesterday, omukulu Frank Gashumba yavuddeyo ye yennyini ne yeeyogerera oba n'ali ebigambo bye ng'agamba nti abo bonna abanenya omuntu adduka oba agenda mu exile olw'embeera ng'asuubira okukwatibwa, abo tebategeera byafaayo. By that time yali tabitegeera. Adda ebyobufuzi tebategeera byafaayo kubanga lwaki bw'otunuulira ebyafaayo bya President Yoweri Kaguta Museveni byalimu okugenda mu exile okudduka okukola ki to strategize, look into the future, n'omanya kikyoteekeddwa okukola. So owuliriza ebigambo bya Frank Gashumba bya contradictinze n'ebigambo bye yayogera, tukomewo tunnyonnyoke. Bangi wano kwe kuli ne Ssemujju Nganda Honorable nga naye yavuddeyo n'akonfirming n'agamba ebintu nabibala bubi nabiraba bubi saamanya era nsaba kisonyiwo. Okay. Ani atali butiitiizi? Yoweri Museveni lwakuba temufaayo kusoma. Njagalayo omuli olunaku Museveni lwe yali mu nsiko lwe yagambanga nti kagenda kuyita buyikwe. Never. Olumu yatugambako yabeerako ebuyikwawo mu kayumba akataggwa ennaku 3 nga balinze lyato
eryato kubanga akimanyi he's the leader kasitaba kwata omukulembeze bwe pa. Then kati you have contradicted yourself Mwami Gashumba. Buli lunaku gwomu kubaga nti Besigye aliwa, gundi aliwa, Bobi Wine aliwa, yadduka ali bweru. Ekitegeeza era naye kati I think he is now exonerated. Now if I may ask you, singa Dr. Besigye bamuwadde option kakati abeera mu ggwanga singa yategeera yagenda okuyitamu oba lukwago yali baddewo? No. So Bobi Wine ali exonerated kuba yakirabirawo n'afubuutuka. Kankubulire time olumu ejjayo ebintu byotamanyi naye nkubuuza enjala ombulyeyo muyekero omu eyali yewaddeyo Jeno Kayihura yatugamba Yoweri Museveni eyo yabatumanga ku bigere n'ova Luweero ng'ogenda Kisolo ku bigere no ng'olina okuva e Luweero ofune wononyira baasi omukulembeze gwe mutwe kati nze singa ntegedde nti bagenda kunjoola wano ne Malayika simugamba nyinza omugamba omanyi ngenze Jinja ofulume eggwanga nenfuluma mugamba ndi Nairobi kuba bwe mugamba yizo gaffe otuleseewa mala nze kugenda n'omuleka mala kugenda naye ne muleeta mu magezi ndowooza okirabye. So bw'atyo bwe yayogedde nti omukulembeze omutwe omukulu yaba omukulembeze the head era buli ekituukawo kyonna alina kusooka kubeera safe then na strategizing ku birala byonna ebiba bigenda mu maaso. But this knowledge ey'essaawa zino omukulu Frank Gashumba yali teyajja applying on the other time. Kitegeera. So what does it show? Nti waliwo statement gyakoze n'agamba nti time kyobudde bulaga ebintu bingi. Kitegeeza we respect abo abatalinda time kulaba kubalaga bintu naye bo ne babirabira mu real time ne bagamba ekijja mu maaso tekijja kusoboka. Kitegeeza abo ate bo babeera exceptional, babeera banjawulo. Kino wenkuwera example President Yoweri Kaguta Museveni nti ye ebiseera Idi Amin General we yakwatirwa obuyinza bw'ati yagambirawo wano ekijja si muntu n'atema teyalinda teyalinda. Bino ebyafaayo mukulu Frank Gashumba abasinga ffe twali tubimanyi, twabimanya byonna era ndowooza abatabimanyi be bakkiriza statement ze ezasooka. However kati entuufu zizze. And what does this show? Nti kitulaga nti ebiseera ebisinga, anyway it depends, maybe tubeera n'ensonga zaffe lwaki twogera ebigambo bye twogera, but kikulaga nti mu bulamu bw'obanga olina nga gwe kyoyimiriddeko kyotambulirako, trust gwe weesige wekka nga gwe omuntu okole ekyo kyoteekeddwa okukola. Abalala bali kusanga nga bategedde nti kyewakola amazima kyali kituufu. Wano weewajjidde Honorable Ssemujju Nganda bwe yavuddeyo n'agamba omanyi saamanya nti byali bisoboka okubeera bwe biti, saamanya nti gavumenti basobola okukola kino ne kino, saamanya nti bino ne bino bisobola otuukawo. But this is a person who has spent mu parliament emyaka 15 mu byobufuzi emyaka egisobamu. Okitegeera, the same person ayagala kugamba he had not understood the system na buli kimu nga bwe kitambula yali tabitegeera. Kizibu nnyo kikkiriza, si bwe kiri? Yeah, but kuye yali tannabi understanding, which is okay. Kati essaawa zino abi-understandinze. Essaawa zino abi-understandinze. That's why I apologize. N'okuba nti essaawa zino ali mu exile. Tulize ebigambo bya Honorable Ssemujju Nganda otegeere obulamu bwe butambula. Honorable Kyagulanyi yagendera eweeru, okulowooza kwange kwali kulowooza nti yali akyasobola okubeera, nange era si we nagendera. Naye buli muntu
abaako byamanyi omuntu omulala byatamanyi ekiseera ekyo. Kyobola Dr. Besigye okutandika okulwanagana ne Museveni yakutandika mu 2000 mu mwezi gwa Novemba awo. Era abamu ku bantu abeemuwegattako oluvannyuma nga bawonale bamanya Mushega bajje n'omuntu baatuuza meeting yawo mu public service ewandegeya ebiseera ebyo nga manya Mushega ye minister wa public service ne batuuza meeting ewandegeya ne baga nti Besigye Museveni sooka omuleka agenda kwesimbawo kisanja kimu agende. Kati boye yali endaba yaabwe. So endaba yange Honorable Kyagulanyi yagendera yali ekyo naye kati ekyuse kubanga nali sinaba kulabayo muhoozi ng'akwata omuntu n'amutulugunya naye ng'ate bw'ataddewo ne pate bali waka bajaganya Lukwago tumukubye kati afuka Lukwago tumukubye ebyo bipya bizzeewo bbanga lino. Kati ye Honorable Kyagulanyi yagendera yalina assessment ffe gye tutayina nga tulowooza ntukyasobola okugenda mu maaso ne struggle mu Uganda. Kaakati saawa zino nange ndowooza yange yakyuse teyawukana naye gye yalina uli kati nange njira naye tuteka ekiseero gifuna mulimu n'ayina saawa zino se mugirako mmawo osanga n'omu kwabo naye wanayitewo ekiseera ngaga nti ng'alabyeyo ngeddo kati bwe bityo bitambula buli omu w'obeera oli by'obeera olaba by'omanyi saawa ebyo bikuleetera okusalawo ky'osalawo. So bw'atyo Honorable waffe bwe yatugambye nga kiraga ki tiyagamba abantu ebiseera ebisinga kiteekinga obudde buli omu alina ekintu ekyenjawulo kyamanyi okusinga ku munne. This is something that he has understood nti bantu tetufaanagana tubeerako ebyenjawulo bye tuyina naye ate kitutwalira obudde okugenda nga tuyiga nga tumanya nti omanyi ono alina kyansingako ono alina kyansingako era bw'okimanya n'olaba nti waliwo alabira ewala waliwo alabira okumpi waliwo alabira awo makkati oborrowinga knowledge yoyo omuntu alabira ewala n'ogamba oba si ekyo n'olinda time yo etuuka. Time yo bw'etuuka otandika okulaba nga ye oli bw'abeera alaba kyekyatuuka ku Honorable waffe. Yeah, so we don't know what took him. Tetumanyi kye kyamutwala era tetumanyi biki bye yalaba. However, kyetumanyi nti by the time Honorable Kyagulanyi we yaddukira mu ggwanga, Honorable Ssemujju Nganda yali I think yali akava mu parliament. We yaddukira okuva mu ggwanga Honorable Kyagulanyi Honorable Ssemujju baali bakamukuba akalulu eyali akulembera ekibiina kye oba akulembera ekibiina kye yali ali mu kkomera ekibiina kya Honorable Ssemujju Nganda yali mu kkomera ye Dr. Kizza Besigye until now akyaliyo. Baali bamusibye close I think mwaka gwali gususe namu gwali gususe mukitegeeza wali osobola okuba nti osobola okiraba. Anyway, we will agree. Wali tewakola ki tewasobola biraba era engeri gye butaasobola biraba kati saa zino obirabye. So kyonna kyekiri for us we are there to see buli kimu ekigenda mu maaso. So wano wenkubuuliza ekibuuzo nti Bobi Wine Robert Kyagulanyi Ssentamu, is he going to be considered as the greatest, one of the greatest leaders betwali tulabye mu ggwanga lyattu Uganda naddala mu kulabira ewala oba nedda omajja gamba atalina kyanjawulo kye yakoze yasi yalabira wala ne yeetaasa si bwe kiri ebirala tujja biraba mu maaso oba anaakola oba taakole. This is for the sake of the commentary. Essaawa zino alina ebyenjawulo byalabye mu bbanga lyamaze mu byobufuzi si ddene nnyo bbanga ttono nnyo nga bw'okiwulira nti yajja mu byobufuzi abadde n'amala mu parliament tegyawera myaka 3 n'avaamu agenze mu bukulembeze yeesimbyewo agudde avuddeyo azeemu yeesimbyewo ng'ekinene nnyo bw'obala emyaka gy'amaze mu byobufuzi nga giringa myaka nga 7.
naye ebyo byonna byonna yasobola obiraba. And this is the same person abasinga gwe baali bayita omuyaga, atategeera, ali excited, tabala, tamanyi politics, talina kyamanyi, ali awo. Ekyo kiraga ki? Nti buli muntu gw'onyooma ebiseera ebisinga bw'akuprovinga right n'asigala ng'akola ky'ateekeddwa okukola, omaliriza otegedde nti there is a difference between you, between what you know and what others know. Oba si ekyo, the difference between how you analyze things and how another person analyzes things. But kyonna kyekiri, olunaku olwaleero subscribinga ku channel, ku Shabs Updates, tube nga tusobola discussingamu ebintu nga bwe bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Honorable Kyagulanyi tetumanyi kikyafuuse, however in and out mu kubeera mu ggwanga ne mutaba mu ggwanga yasigala afuuse ensonga, tetumanyi lwaki. Ate n'ebigenda mu maaso bigenda mu maaso, naye nga kyonna kyekiri nze kamba siibule, mubeere bulungi, teweerabira ku subscribinga ku channel eno.